Kulika nnyo mukulu mulamoko nkyali sava kini mayanja program totuza bwongo yonna gy'osinzira okutulaba ali eggulu ali ebusiya ali ku boda ya ono gye yagambye tebanaggalawo abemigere bayita waliwo oluggi waliwo oluggi ate ba brother no tulinga ba brother kabulaza mwenna kuzana wajja batwa kabulaza mwana gulawo tuyitewo tuisewe mali business etambule amawanga kakule East Africa tetujitegere naku zino kati olabye oli mukama wafu owe Kenya muna Kenya yani munya yagambye abasubuzi ba Uganda ne ba Tanzania muzingamiza kati olaba bwaleso okukyamukirira jaba kuba MP muve wano kati olaba bwaleso okukyamukirira ate kuleeta obuzibu ne kwonona yonna gye tuva ne gye tulagaza ni East Africa ni mukantu ako Uganda yitana kyamuka ate Uganda nyo njagadde nnyo tebuguma omuntu atabuguma omwegenderezanga nnyo awuyinza okujja n'omugamba naye gwe gundi ntera nnyo wali edda omuvubuka nze omanyi abantu Katonda waliyo baawa okubeera kam wali omuvubuka edda baamuvumanga nga tulinga mu university mu secondary nga tasenyamanyo ogamba gulwaki tosenyamanyo nagamba nze njagala gakkaladi nengo olaba ekintu kinene nnyo simple olaba kwegamba obeera ate level ekuyamba okulaba ekirungi n'ekibi n'okumanya wooyitira okusinga okukyamuka because bw'okyamuka oyinza ate okukola ebintu byonejjusa. Tanzania ye yanguye n'ekyamuka neeyita omubaka wa Kenya Tanzania nemugamba jangu otubulire lwaki MOP yayogedde bwati nagamba tibajja kutukuba MP bakuba abasuubuzi baffe MP Uganda tenanyega yeyo level because bw'okyamuka ennyo oyogera oyitira bikutulikako oyitira okukyamukirira kankuwa example kuyinza okulemesa ddiiru oba kuyinza okubbisa era omuntu anaakubba agamba gundi eno kino kirungi ogenda kikola bwoti okiraba wano kyaleeta sente ofuna bwoti n'akuyingiza mu ddiiru kati wano waliwo machule era abantu bonna ababbibwa tobeera nnomo ogamba obandika omumbaddeko omuzimu basooka kukyamula akuleega bwati kasitookyamukirira n'oteepimira ate ekikwewuunyisa kasita otuuka mu level ey'okukyamuka omuntu asika busisi bw'abeera mukyala nga mbadde kwegamba njagala muwasa ne mutwala oba ne mutwala mu dansi n'akuba dansi ne mukomyawo ng'anywa omwenge ne muwasiminofu n'atandika okukyamuka n'akyamuka ogenda okulaba akoze ebiyitira tokkirizanga muntu kuteeka mu level ey'okukyamuka bw'oba okyamuse have an awareness bera kone wokoma osigaze okutegeerako ogambe gundi gyendaga sinnategeerayo because mu kukyamuka tobeera na control oba wasoma oba tewasoma okyamuka lumu era baga ogenda okudde ngu n'ogamba biki bino byenkoze oyinza okuba tonywa mwenge n'otandika okugunywa n'ogamba eguwooma banyongere ogenda okulaba ogudde eri okuwera ku mutwe gwe gulabuze ogukyali mu malebe so okukyamuka mu kwegendereze omuntu ayinza okukugamba nti eno bizinesi yeefuna nagamba ya bodaboda n'olumba olina sente mmeka milioni 4 tujja kuwa bodaboda nina poloti kagitunde kule bodaboda bw'ogigira bwoti buli lunaku ekola emitwalo mu myezi emitwalo 3 mugundi myezi 3 ogimalira mangu tayagala olowooze omulala agamba ombulidde bizinesi eyo sooka ogende njakirowooza eyo wisdom abantu bangi nnyo batomedde olw'okuba babakyamusizza waliwo n'abakyamusa muntu buno bukwano bwaffe obwa sepuya mu banking bujja mugondi yagamba omuganda wange Patrick Mujuka yagamba bw'abazza okuwola nga azze akulise looni owa bank
akuweereza obukyala obunyirira obulabika obulungi nakugamba ati sente njafuna bwoti ozikuteekawo bwoti sente gyazifuna bwezi ne bweziti nolabanga looni nungi nnyo gy'oli naye time bwetuuka nga bakubanja baweereza bawonnyondo kati ate tugamba loan itself is not bad loan simbi naye oyina ogifuna ng'ogyetegekedde era ogigwana ne bw'ojja n'onkyamusa bwe mba wakugitwala ngitwala ngitegedde naye okutwala looni olw'okuba bakukyamusizza omanye abantu abamu by the way ekikwewuunyisa waliyo ebibakyamusa bingi waliyo abantu nga bwakwata akakadde kamu mu mikono gye bw'ati nga kuma okulowooza ng'ebyokulowooza agenda okudda engulu nga kaweddewo awo ngadda engulu kibi nnyo era abo abantu bandibadde bagagga nnyo wandibadde mugagga nnyo singa oyiga engeri gy'okwatamu ssente omusajja atacyamuka akwata obukadde 5 n'abuteeka mu nsawo n'atambula nga atayina natuuka eka neyebaka naye akyamuukirira atuuka bwadde agamba n'aba ayita mu kibuga n'akwatawo n'atunula eri n'akwatawo babbi ne bagamba owakutaawo ensonga era we basala kwegamba omuntu akyamuka era omulaba okukyamuukirira nnyo okusuula mbuzibu wali omuyindi yatambula ne miliyoni 40 mu kiveera bwati ng'atambula neyetambulira n'azitwala mu banka naye bameka akwata miliyoni 2 n'ozitambulira mu kiveera kubanga okyamuka bajja zibba gy'okoma okukyamuukirira gy'okoma okubeera uncomfortable banabba abeetoolodde abali mu kibuga basomye psychology wo w'okukyamuukira bakulaba ovudde mu banka wali ogenda okukwatakwata ku nsawo bw'ogira n'oyimiriramu n'okwatamu n'ojjayo engalo kati amaliriza ategedde oyaleka mu nsawo emulimu ssente kituufu nnyo era ababbi bakimanyi omuntu akyamuukirira tabeera settled tatereera aba atunula bw'ati aba tali nnomo era bo baba batunuulira abantu engeri gye batambula omuntu alikaamu muzibu omukakamu atambula mpola mpola atunula bw'atyo tebamusiba naye akyamuukirira gwe batomeza katulina okwegendereza tokkiriza kukyamuukirira tokkiriza kukukyamusa tokkiriza kuyingira mu bandi wagoni ya kukyamusa nga nsi oba kukategedde kukyamusa ggwanga lyonna international leka kubuguumirira na ggwanga n'ebiri mu mawanga amalala guno obulira ekintu mawulire n'obuguma gundi agambye bw'ati ekyo n'okitambulirako oyina okukitambulirako ng'okikwatako bwe kiba tekikwatako amaanyi go kateeke ku bintu ebikutwala mu maaso bwe tugenda mu bizinensi tuli mu kukyamuukirira okw'omuntu ne mu bizinensi mulimu okukyamuukirira era kwonoona ki mu bizinensi kati kuwa example oyinza okusanga omuntu nga tannatundako najja n'omugamba sasula kino mpa sukaali mpa omunnyo mpa sabbuuni n'agamba waawo nzikoze sente n'omugamba emitwalo 5 giikyo ali mu bizinensi tannatundako nojja n'omukyamula bukyamuzawo leeta sukaali leeta omunnyo leeta sabbuuni ebintu bya mitwalo 3 ogenda okulaba akwadde emitwalo 7 anyagawo 7 ono akyamuse gwe bagulako balansi gwakuddiza omwetaano ng'ebintu bya mitwalo 3 n'akuddiza 7 nga wenna akyamuse because sometimes bw'obeera mu situation ey'okukyamuka okola ebitaliyo n'obwongo bulowooza bulaba bulala kyova olaba abantu kati waliyo omukyala gwe nalaba nga ali ku mobile money buli sente gyawaayo agiwaayo nga father agamba gumu 2 oyo kafeero bwakomba ku lugalo ng'azibala ennusu alwina lumalakala n'agikubaki amanyi buli coin ematalinga era oli bw'otuuka n'omugamba madamu yanguwa nkola simanya kukola initiation n'agamba tompapya bw'oba oyagala genda wa because bwe bati ababba aba mobile money we bakola teka sente zino tujja babiri zisindikeno madamu oli kuki mpayano leta ogenda okulaba nga bakubbi
tokkirizanga muntu ajja akupapya. So business okugikuuma obulungi tokyamuka gitambulize ku pesi gy'owulira gy'osobola. Kituufu ate business si na business buli kintu kyokka n'obulamu obwa bulijjo. Waliyo n'abamu mugenda oba muli madiini madiini religion oli n'akukyamusa n'ogamba mpaddeyo emmotoka naye nga tolina ky'olya mpaddeyo buli kimu. siga si kibi okusiga sagala mundabe bubi naye ngamba tokkirizanga mbeera kukyamusa n'osukka obw'obuntu wa Katonda ky'owulira ky'okola ki ky'osobola. Kubanga waliyo abantu obulamu bwabwe bwonna babumala mu kugaba bugabi ate ogenda okuddamu nga tebayina ate nga they are regretting. Anytime you do something and you regret buno buli wakola ekintu nate ne wejjusa lwaki wakikoze omanya abadde mu kukyamuka. Bw'oba owa Katonda n'omuwa akakadde kamu n'owulira ng'oli musanyufu fine. Bw'okwata obukadde busatu n'oddayo waka n'ogamba nawaddeyo bwaki nandiwadde yaaga kitegeeza wakoze ensobi olina obuzibu ne Katonda teyasiimye kati wakoze kibi olina bw'olumiza waka. Simanyi oba atulaba n'atubuuliriza otegedde point eno ey'okukyamuukirira nkulu nnyo kubanga abantu batudaivatinga tukola lot of mistakes. Ndaba bangi nnyo lwe yaguze boda oba lwaguze emmotoka n'agivuga kafumula mpawu n'emutta abadde akavuga emmotoka ye nnaku bbiri n'ogula pikipiki n'ojja ku kyalo n'obagamba nti kino kye nabagamba mwe ab'oku kyalo mwenna mujja kundaba obunene bwe nnyina n'ogikuumula n'ogyetoolooza. Omuntu alina omutima omubi n'atandika okukuloga okyamuukiridde oleese omutima omubi weeretedde obuzibu weeretedde obuzibu. Beera kamu oguze boda olisa osobola n'ogamba eno boda bannange bagimpadde ku looni lwaki otulagamba oli mugagga. Obugagga buyamba gwe ne mu nnyumba yo njawuwo so tolaga bantu totulaga by'oyina because you don't know tomanyi mitima gy'abantu. Abantu abagamba ono omwami omukyala akulidde wano bw'ati atweregerako wano atwegera mbu alina pikipiki katulabe najja nakuteega mukubo ne bakuba ne bagibba. Tokyamuukirira tokyamusa abantu because there is a very slight difference ey'okukyamuka n'okubeera proud. Waliwo enjawulo ntono nnyo wakati w'okukyamuukirira kati nnyo okukyamuukirira n'okubeera omusanyufu. Pride mukikwesiima proud omuntu ali proud musomesa babuulire bagale gundi okwewulira nawulyanga oli wa kitalo otandika mu kukyamuukirira oyinza okutamukalira ne weeraga nti lukagamba abantu ebagamba oli mulungi nnyo ate n'osukkawo neyofuula nti oli w'amaanyi okiraba gwe gamba sometime obeera so excited osukkako ku bantu neotandika obalengeza kati manya nti okola emikwano emibi you get enemies and business is about networks mikwano. Omuntu eyandi kugambye nti no kino kikuyamba akulekawo nagamba okweraga weewulira weepansa sometimes ayinza n'okuyita omulalu. So kikulu nnyo okulaba nti nno ekigambo eky'okwekyamusa tukyegendereza tekitegeeza nti obeere unhappy. Beera n'essanyu beera mu ssanyufu lipimire. Omuntu takukyamusa nnyo ayogedde ebigambo bikulu birungi nnyo ogamba ebigambo birungi that is very good. Tokwata ssente zo kutuuka wali bagati abange amalamu akadomola kawula gi miliyoni yina gwe naawe ate gwe bagamba okuzitukoke nze nkanywa ne nkamalamu nofa. Waliyo oli agamba nga ssente zimuwaga akyamuse n'agamba nze buli muntu ali wano bamuwe olwazoonoona ne bamuwaana bwe ziggwawo obwavu ne bukalakata. Abo bonna bewawa tewali adda ate wali adda mu kifo ky'okugamba owaaye kankuume ssente zange zino zitandike ekintu ekinannyamba mu bukadde bwange. Mu bukadde oba okaaba omanyi wali okukyamuka kwazitwala abantu abasinga mu bukadde by the way omanyi obukadde gwe
waliyo ekyuma kipima bukadde nga bawa abavubuka bakutekamu ng'omuvubuka otuulemu kikulaga embeera omukadde bw'abeera kityo tosobola mu kifo ky'okusitula omukono bwoti bw'oba omukadde kigumu nnyo kati bagamba kolerera obukadde bwo gy'olaga olabayo samukugamba ponsiyano yangamba kolerera obukadde kyebulirya nga nze sikitegeera kolerera obukadde bwo naye abasinga babeera mu excitement mwana mulenzi jangu tugende tukikuba eno mwana mulenzi jangu tugende mu disco ogendanga mu disco ng'omanyi oyinayo bizinensi ekola emitwalo 2 bw'oba togiyina keep your discipline osooka otandika ekintu ekireetayo akasente otherwise you regret olwowadangamba tyagala kuwummula nemugamba owummula wa myaka emeka jaga kuwummulamu si mukulu nnyo jaga kuwummulamuko emyezi ng'ebiri nga sikola nemugamba toli mukazi tyogenda kuzaala wabula oli musajja alina okupatikana mu bulamu bwo lwaki tolindako okuwummula gamba njala newumuzeemu ng'omuntu bwe yewumuza naye kiri kitya nkikole oba sikikola nemugamba nti waliwo menta yangamba nti bw'oba tonatuuka kukola ssente nga weebase then okyalina okukola ennyo nemubuuza olinayo ka bizinensi akanyingiza endala nga tosikano yani nina kano nemugamba kati kyoba okola towummula bw'olitandikawo obulala obukowe nga 5 oli wummula ne weebaka nga ziri zikyajja bw'oba tonnatuuka kukola ssente nga weebase ojja kubona obulamu bwo bwonna ojja kufa ng'okola kati omuntu alina ekintu ekikola ssente wano ne bwe yeebaka kitambula kati nze principle gye nagamba abantu bw'oba onookulaakulana buli kantu kookola kakole n'omutima gumu ate beera mu discipline okulaba nti ekintu okikola paka lwe kizaala ekintu ekirala ekireeta ssente bw'oba tonnatuuka bikamu tokkiriza kukyamusa tambulira ku peesiyo kakati twagala kulaba very fast way forward tukole tutya obutakyamuka kulwanyisa tutya okukyamuukirira golowooza bintu birukyamula olowooza ki golowooza kiki kiki kyenandikoze okuweza okukyamuukirira oba oyagala kubeera ng'okyamuka saagala kukyamuka bwe nkyamuka sinyumirwa nze okakasa njagala nnyo nga ndimu embeera entonotono nga waliyo abantu by the way bw'obagenda nali ku university eyo nga bwe muba twali mu Uganda naye bw'omuba nga mukomawo the first day nga mukomyewo abaana nga bayinza okuba welcome ne baseka nga mpulira n'omutwe gunnuma nze nga nsooka nenvaawo nengenda neneekweka sakala nnyo bantu sisobola kusekera abantu 100 kubanga ojja welcome awolide n'oseka welcome kagamba omutwe gukuluma oyagala space owookinga abakyamuka oba designing the program oyalowooza bwati akyamuserwa mbeera onamukyamude yegundi kaka neŋŋamba okay waliyo abaavu bali awo bambi bagamba ekubagiza tebatwagala batusosola kaka naye nga mbeera wano David Lutalo nga njiya oluyimba tebatwagala batusosola tebatubala mu kabuntu oli mwavu bakusosola ng'ate omwavu gwate oluyimba lukuyingira nga lukukyamusa nga nzija ku lonchi nga nkubako ssente weekubagiza nze nyimirira bwenti netunuulira ekikukyamusa ekikuleetera ennaku n'omanya nekinaakoma omukyamusa nekukolamu ssente n'osigala nga weewunza therefore way forward tukole ki wabadde oyira kwoleeta ani nze nkugambye nti sikyamuka nze nsirikiraawo nembeera bwenti obeera mu ssanyu ate newe kiba kyamula ennyo nze mbeera nyina essanyu lyange likomaawo bwe mukyamuka nemubuukabuuka nemukola ki nemukola nze nga ntunulamu nga okay katugende maaso kakati nze nyiza okukyamuka naye nyina peesi wenkoma okipima otya nkiwulira sisukkawo sina kusukkawo nyiza okugenda nenkuba dansi naye nyina we sisukka kirungi
oba omuntu akututte ebweru muli ku mbaga omuntu acamuka n'avaayo kiro obudde nga bukedde nawe otuuka noga obudde butuuse kati kagamba neweteekako pace neweteekako standards obudde bwange butuuse gundi we forward gwewuwo kiki omuntu kyalina okukola obutakyama tuveemu omuzannyo tetubuguminyanga ku bitali byaffe ate nawe kiba kikyo nga kikubugumiza naye oba gwokoze embaga tokyamukanga nnyo kusinga bayibuli erina akanyiriri yako kagamba bwoba olitudde ku meeza ng'ogenda okulya nenaggagga tolulunkaniranga nnyo byakulya byataddewo oluusi abaakukema so nolwensonga eyo tetubugumirira nnyo bwoba mu bizinensi tobugumiriranga nnyo wadde ekozeyo ku magoba ate tolwana nnyo kulaga nti nze nyina ssente era njirwa kitalo nnyo biki ozimbe kabe kasinge oli mwami otandika okuyiganya ne mukyala oba oli mukyala bizinensi etambula otandika okuyiganya omwami kukakana bizinensi egwa kubanga ate wano mwatandikira okutuka ku ekyo kati bukyamusi oyiseeko olaba n'abaami bw'oyinza okubeera ng'oli mwavu ne mukyalawo n'ogaggawala mu bwangu ago n'okyamuka n'omusuulawo n'ofuna omulala ate oli takumanyi n'oddayo wansi ekizibu ky'okukyamukira ebintu bingi nnyo biyinza otukyamusa kati ogenda okulaba ono omupya gw'oleese azirya yiriyiri ono omukyala omukadde agamba omwami waffe tuvudde wala ogenda okulaba ono gw'oleese akuleetedde obwavu now we forward ng'ogaseeko by'ogambye tegeera nti kati nyingira mu levo y'okukyamuka ekyo ekisooka muli bw'oba kiwulira kundi ono ayagala kunkyamusa megendereze pima waliyo abantu abamu ayinza ogamba kini nsanyusa okukulaba bakuweeyo eyawayini oba mala bakwongereyo endala onambugumya anandeetera amazzi aganyinyogoza nyina okwenyo bakuweeyo endala nogamba akati mmaze bambi webale nnyo tegeera because bw'otegeera obeera kamu obwefuga omuntu azze akupapyapapya ogamba ono kiki kyanoonyako lwaki ampapya nnyo have an awareness laki oteeka okubanga olina oba kumanya okwetolodde olumanyi olukulaga nti ono engeri gyazzeemu ayina levu endala gyayagala okunteeka ana kyambalira oluusi abala kirungi naye tekiyinza otuusula mbuzi kiyinza okuba nga kitandise kirungi nekiyinza kwegamba olina okubeera neyo awareness n'ogamba ono engeri gyazzeemu ayagala kunkyamusa naye nze nyina okubeera kaamu tomanya ekyokubiri yogera bitono ebigambo ebitono yogera byonajjukira buuza kibuuzo oba yogera bitono wali wakubira essimu nagamba owayi kakati soka okole bwoti nina emitwalo 10 oba nina emitwalo 5 akati jangu onsange wano nzikuwe nombuuza gwani ku mobile money tosobola ziyisaako omasikolagana na mobile money njagala biyisaano waliyo n'abafere bano waliyo yaŋŋamba ono Mr. Kinovi konze akumanyi bulungi nnyo nze Dr. George konze Dr. ogamba ki toyinza okuba tokyantegeera twasisinkana hotel Africana konze obadde ogamba ki Dr. kakati mnyina ebintu byensindika okuva ehoyima simanya ogenda okola nemugamba beerako wookoma pima tonantwala bw'otokikola n'obeera excited mbw akuwadde sente omanyi oli yagamba nti kino ekintu kigenda tuleetera miliyoni 10 neŋŋamba miliyoni 10 Dr. nze nga sidiringa na generator umar waliwo akwagala ku simu naye yangu atuviwa ali ku simu ojja kuyita ku simu yaffe ya noti 77296 noti 2 noti 202 owandikayo ka message ku WhatsApp group yaffe oba sekyo otuweerezeka ka message tujja kweddiriramu eyo naye obudde bututule bubinyo otyo salawo funa okusalawo okutuufu ate buli kaseera beera nga wejjukanya nti okubeera kamu kisinga okukyamuukirira katusomesa ebintu bino bikulu tugambye tonyiiganga nnyo tonyiiga teweesunguwaza teweenakuwaza ku mulimu n'olemererwa okuddamu okutabagana n'abantu tojja kukola bizinesi teweenakuwaza abantu bajja kukuvaako oba ojja kufa oba ogweddalu tokyamuukirira oyonoona oba bayinza okukutomeza beera kamu
beera kam yeyo level yokka eyinza okututwala maaso ng'ensi omanyi tuzimba omuntu azimbe famire azimbe famire ye ate famire ezimbe ki eggwanga neyanza nnyo neyanzeki olunaku olwaliro nzikiza tukomaawo naye tujja kudda olunaku olulala twogere ku bikwatagana omukwano wegutambula n'emirimu nakyo kigenda okitegeeke njagala ndabe kuko tufuga tutya omukwano ku mirimu oba omukwano love ne bizinensi mwana kyo kisuula omuntu olumu nekimusitula oba nekimubbika Dota TV tukole mutukirize tufundikire wano olunaku olwaleero tudingana olwokusatu lujja nkugambye nti nno mikwano gyaffe bangi nnyo nnyo betubeera nabo wano waliwo omukwano gwange owamaganjo Green Millers alina engano akulaga akasumbuusa ng'omwana akalya akakalango nekakwesunza okulya kusumbuusa tukola omuntu tulinawo olugoba hayi bo bye basomesa bye bijja mu bibuuzo kuba ngambi sikukyamukirira waliwo omukwano gwange tulina mikwano gyaffe bangi nnyo Central Bank ye banka y'ekereziya teryawo z'amaanya n'abalala bangi Airtel smartphone network yeyoke egaba ku ssente n'ezizamba abantu obala bulina okubabala mitwalo 5 wakwiresi mitwalo kitegeeza nti mutukirize tufundikire awo umaru yabadde ku kamera ne Jebi tukulamusiza webalo kwata Jebi yali mu byuma yatuteekanya buli kimu mutukirize tufundikire wano ne twalekere as kikibyo bagamba kyabo baas waliwo n'abasekamate babanga anyirira ennaku zino sekamate yagamba Angela simanyambu obudde bwompimira lwaki ompimira ku budde nga nakujje wamu obeere wano maama abasajja kabaka awangaali